أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك وتكرم وتمنن وتفضل على هذا النبي الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، amatendo amajjuvolubelera ga Allahu tabaraka wa taala, tukakasa nti teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah mu bw'omu bwe atagattibwako kirala kyonna. Tukakasa nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mubaka wa Allah era yaggalawo oluggi lw'ababaka, yasembayo mu babaka Allah bonna be yatuma. Amma ba'd, oluvannyuma lw'ebyo abalabi baffe aba Al-Hidayah Islam Media tukomyewo era tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogugamba nti shumuliyatu al-Islam, okubuna kw'obusiraamu nga bubuna omuntu mu mbeera ze zonna, okuviira ddala nga tannazaalibwa, ng'amaze okuzaalibwa, ng'atandise okukula, avubuse, akaddiye, bumwetoolodde era ne bumuwa ebiragiro butya bw'alina okutambuzaamu obulamu bwe, kubanga obusiraamu kwe kwewaayo wenna eri Allahu tabaraka wa taala, n'oba nga obulamu bwo bwonna from A up to Z obutambuliza ku biragiro ne guidance eya Allahu tabaraka wa taala n'enjigiriza ez'oweekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. So obusiraamu tebuli partial nti tuyina akaseera we tubukozesa ne wabaawo akaseera nga obusiraamu tebutulamula, wabula obusiraamu butubuna, bukulamula emisana ne bukulamula ekiro, ne bukulamula ng'oli wekka, ne bukulamula nga muli babiri, ne bukulamula oba ne bukuwa embeera gy'olina okutambulirako ng'oli ne famire yo, embeera gy'olina okutambulirako ng'oli ne bakadde bo, embeera gy'olina okutambulirako ng'oli n'abantu bo, embeera gy'olina okutambulirako n'abaana bo, embeera kw'olina okutambulira ne community mw'owangaalira, embeera kw'otambulira n'eggwanga eryo ly'owangaaliramu ng'eggwanga lyattu Uganda, baldatun tayyiba, eggwanga eddungi. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala abunye emirembe mu ggwanga lyaffe, atuggirewo ebizibu byonna era atuwe obulungi. Omulundi ogwasembayo twatunuulira obusiraamu mu mbeera ya ssekinnoomu, omuntu nga ye obusiraamu bumulamula butya, bumugayidinga butya, bumulungamya butya. Ne tutunuulira nti alina okusooka okwetereeza ye ng'omuntu mu mutima gwe, mu nafsi ye, mu mwoyo gwe, n'aba nga talinaamu okuggyako Allahu tabaraka wa taala. Alina okwetereeza mu kutegeera Allah. Bw'amala ebikwatagana Allah n'omubaka we Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ekitabo Qur'ani nga kiri ku ye fardan, ye ng'omuntu, nti nnyimiridde ntya bwe nnyimirira ku mizaani. Bw'amala okwetunuuliramu ng'ayimiridde bulungi, mwana wattu aba alina okuzzaako okutunuulira famire ye. Famire ye ne tutunuulira ku usuluhu, abantu mwavanga be bazadde n'abagwa mu kkowa eryo, n'atunuulira abantu abeetoolodde abazadde, ab'eŋŋanda, basenga, bakojja, bajjajja, n'obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza gye bali. Mu mbeera eyo ne tulambulula nti kababe nga si banzikiriza ye, kwegamba nga si basiraamu, alina okusigala nga embeera eyo agitereeza.
ne tutunuulira abamuvaamu ye nga ze furuuhu, ne tutunuulira embeera ye ne bakyala be oba ne mukyala we oba n'abantu be abeewaka, embeera z'ono omusiraamu n'abaana be, nti obusiraamu bwamuyigiriza ne bumulagirira ne bumugamba nti bano abaana amaana, bwesige Allah bw'aba amukwasizza, era alina okubeera ng'afaayo nnyo okubalabirira, okubakuza, okubaliisa, okubambaza, okubajjanjaba, okubasomesa eddiini yaabwe n'okubasomesa ensi yaabwe, kubanga mu nsi yaabwe mwe bakolera ebyeddiini yaabwe. So si kubasomesa bya ddiini byokka ne batuuka nga ensi mwe bakolera eddiini yaabwe tebamanyi butya bwe bagitambuliramu. Ne tugamba okwawukana ku bantu abamu abavumirira okusoma ebikwatagana n'ebyensi nga babiteeka ku level egamba nti byakumala budde. Eyo enjigiriza eba ekontana n'enjigiriza y'obusiraamu, kubanga obusiraamu butukubiriza okubeera nga ensi tugiyimirizaawo, ensi tugikulaakulanya, ensi tugibeezaawo. Kati tunaagibeezaawo tutya nga tetutegeera butya bwetambula, nga tetumanyi ebigiyimirizaawo? Tunaasobola tutya ogikulaakulanya nga tetusomye kutuuka ku level eya engineer asobola okukuba pulaani nti omuzikiti guzimbibwa bwe guti, sayidi eno we wagenda ebiyigo, sayidi eno we wabeera kino, sayidi eno we wabeera kiri. Ne kibanga nga bwe kikakatako okusoma ebyeddiini, era bwe kityo bwe kikakatako okusoma ebyensi, kubanga ku nsi koyimiriza eddiini. Ne tugamba nti omwana oyo olina omuwa irimu emisingi egy'eddiini ye n'anywera ku busiraamu bwe, oluvannyuma n'omuwa emisingi kwagenda okutambuliza obulamu bwe mu nsi. Bw'omusomesa n'atuuka ku bwa dokita oba otuukirizza, bw'omusomesa n'afuuka engineer oba otuukirizza, bw'omuyigiriza n'afuuka sheekhe oba otuukirizza, bw'omuyigiriza n'afuuka lawyer oba otuukirizza. Mu levels ez'enjawulo, mu madaala ag'enjawulo, mu fields ez'enjawulo, kubanga ebyo byonna bye bijjuliriza community okubeera nti community eyimiridde bulungi, era abantu bwe batyo nabbi bagenda okubeera nga yeesiimisa ku lunaku lw'enkomerero nti umma ye yali nzijuvu, umma ye yalina abantu bangi. Nabbi yali tayagala bungi obwa quantity nga tebuliimu quality, nti abantu bangi era bayitirivu, wabula nabbi sallallahu alaihi wasallama ayagala obungi obwa quantity nti bangi, n'obwa quality nti n'obungi obwo bwennyini bantu bayimirizaawo ebyetaagisa okuyimirizaawo mu nsi yaabwe. Nga bwe wamulaba omusajja omu ajja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama azze afuneyo kyafuna agende, nabbi yamuwa oba yali jambiya oba embazzi agende asobole okubaako ne kyatandikawo ati abenku asobole okuyimirizaawo obulamu bwe. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama y'omu atugamba nti okuleka abaana bo nga bagagga basobola okweyimirizaawo oluvannyuma lwo khairun, kirungi nnyo, kya bbeeyi nnyo, kya nkizo nnyo okusinga okubaleka nga batawaanya abantu ku nsi, nga basabiriza, nga tebalina we bali, naye nga taata yali mugagga, nga taata yalina amayumba, taata yalina bizinesi ez'enjawulo, taata yali asuubula ebweru, asuubula Dubai, asuubula Misiri, asuubula China, asuubula Take. Taata yali akola ebintu bye nga bitambula. Nabbi n'akugamba nti abaana bo beeranga obalabirira. Okwawukanako n'abagamba nti abaana balikola ebyabwe. Obusiraamu bukulagirira nti bawe kwe batandikira. Yes, balikola ebyabwe, naye nga gwe obuvunaanyizibwa obubo abaffe obutuukiriza bawe entandikwa, babeere nga beeyagala, baleme
oleme kuteekawo mbeera nti naffe twabonaabona nabo balina kubonaabona. Eyo si enkola ey'Obusiraamu. Bwe twamala okutunuulira ebyo, tugenda kutunuulira ku Busiraamu mu mbeera nti tugaziyeemu tutunuulidde Omusiraamu ne famire ye. Kati twagala kutunuulira Omusiraamu ne community mwawangaalira, ne community mwakolera, ne community mwaweerereza. Ayinza okuba nga musomesa kirungi nnyo era kya kitiibwa era kya bbeeyi, okwawukanako ku mbeera eriwo nti abasomesa abatwalibwa nti bantu ba wansi, kyokka bonna abali waggulu waabwe ne mu ofiisi ez'enjawulo ez'enkizo bonna bayitira ku mikono gy'abasomesa. So omuntu yenna ng'akozesa omusomesa, tegeera ekitiibwa ky'omusomesa, kubanga mu Busiraamu omusomesa wa nkizo nnyo. Bwe ŋŋamba ku musomesa sitegeeza musomesa wa ddiini nti wekikoma qaala Allahu qaala Rasul, wabula bwe njogera ku musomesa njogera ku musomesa yenna asomesa ekintu ekisobola okugasa omuntu. Ayinza okuba nga musomesa wa physics, ayinza okuba nga musomesa wa hadithi, bintu bya ddiini, ayinza okuba nga musomesa wa agriculture, bintu bya bulimi, ayinza okuba nga musomesa wa embeera yonna, oba asomesa just kutunga. Kyonna kyasomesa nga kizza omugaso eri omuntu, oyo omuntu abeera wa bbeeyi nnyo, abeera wa waggulu nnyo, abeera wa nkizo nnyo. Ku lwaki? Kubanga abo abantu be basitula standards z'omuntu, n'atuuka ku level, n'atuumibwa dokita, n'atuumibwa profesa, n'atuumibwa engineer, n'atuumibwa ekitiibwa kyonna kyatuumiddwa. Naye bw'otunuulira eno yonna gy'ayise, okutandikira ku nnyukuta z'atandikiddeko okubeera ng'ayiga, yali tayogera nga babayimbisa obuyimba nga ssaawa zino tasobola kukkiriza kayimba, twajja tuli mbuzi. N'atambulira mu mitendera egy'enjawulo okubeera ng'ayiga, n'atuuka ku level, n'amaliriza level eya primary, n'amaliriza level eya secondary, n'amaliriza level eya university, n'agraduatinga ne yeeyongerako n'afuuka kyonna kyafuuse, naye ng'ayise mikono egy'abantu abawera 1,000 okubeera nti afuuka ekyo kyafuuse, okubeera nti afuuka ambasada nga bakama baffe. Mungu abatukuumire era abasitule era abasiime, okubeera ng'afuuka dokita, okubeera ng'afuuka ekyo kyonna kyafuuse. So omusomesa wa nkizo okubeera nti ayina okubeera nga aweebwa ekitiibwa, ayina okubeera nga bamulabawo, ayina okuyisibwa obulungi, kubanga ensi yonna etaliimu kuyiga, etaliimu kusoma, etaliimu kweyigiriza, eyo ensi eba edobonkanye. Ku lwaki? Egenda kufulumya abantu abatalina buyigirize, egenda kufulumya abantu abatalina bumanyirivu mu kintu kyonna, egenda kufulumya abantu abavubuka nga tebalina mulamwa mu bulamu bwabwe, nga balowooza life, obulamu bwakweyagala bweyagazi, bwamala weekend kucakala, lunaku luli pate, lunaku luli. So omusomesa oyo aba wa nkizo, era bonna abakozesa abasomesa mubeere nga mubawa kye bagwanidde okufuna. Kati Omusiraamu awamu n'abantu abamwetoolodde, abantu bakola nabo, ayinza okuba nga ye mukama waabwe, oba ku sayidi endala nga ye mukozi. Abantu bano bonna Obusiraamu bubayinako taalimaati, bubayinako irishadaati, bubayinako kye bubaluŋŋamya nakyo. Omukozi alina kubeera atya? Omukozi yeeyisa atya? Abaffe boosi akozesa, omukozesa ye alina kubeera atya? Bw'otunuulira omukozi n'akozesa, bonna beegattira ku kintu kimu, nti ekibagatta mulimu guno okubeera nga gututumuka, nga guyimirirawo. Kiba kitegeeza nti buli omu ku bano ababiri alina obuvunaanyizibwa
obunene bw'alina okutuukiriza kampuni esigale ng'eyimiridde, kampuni esigale ng'egenda mu maaso, kampuni efune amagoba ereme kufuna loss. So obusiraamu bugamba bw'oba okozesa omuntu mukozese mu nkozesa ey'ekitiibwa, mu nkozesa ey'obwesimbu, mu nkozesa nga naawe kennyini wandinyumiddwa okubeera nga bw'otyo bw'okozesebwa. Kubanga ogenda okutunuulira abakozi nga bakuuma amaanaati enzito, bakuuma ebintu ebya kampuni ebizito, nga singa si beesimbu, singa si baamazima, singa tebayinaamu ddiini mu mitima gyabwe, ebyo ebintu byandibadde bibula. N'akuuma edduuka lyo lunaku lulamba ng'ayingiza ssente, ye yamanyi mmeka eziyingidde, wiiki nnamba, mwezi mulamba, mwaka mulamba, sizoni ku sizoni, akolerera gwe okubeera nga kampuni egenda mu maaso, kubanga bw'etambula n'egenda mu maaso omusaala ajja kubeera ng'afuna. Naye ekisinga okwennyamiza amala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, akaseera k'okumusasula ne wajja okunanaagira. Eyo si enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabbi atuyigiriza nti omuntu yenna gw'okozesa nga gwe mukama we, omukozesa mukozi wo ku TV yo, ku radio yo, ku dduuka yo, mu bizinesi zo, mu byobusuubuzi, mukozi wa waka, mu mbeera zonna mutuwangaalira nti omuntu oyo olina okumusasula ng'entuuyo ze tezinnakala. Ate obusiraamu butuyigiriza nti omuntu olina okumuwa okusasula kulina okuba nga kukwatagana n'omulimu gw'akoze. Abantu abamu bakozesa abantu emirimu nga gy'amaanyi, emirimu nga mizito nnyo, emirimu nga gyetaaga ensasula nayo ebeere nga yenkanankana n'omulimu, naye n'akwata ssente ye kennyini z'atandikkiriza ku mulimu gwe gumu, n'aba zaawa omukozi, n'agoberezaako n'ebigambo n'okumutiisatiisa. Eyo enkola si yaffe ey'obusiraamu. Obusiraamu buli omu bumuwa kyateekeddwa okufuna, buli omu bumuwa hakki ye mu bujjuvu bwayo, buli omu bumutunuulira ne buvaluwinga ekyo ky'aba akoze. Kubanga bw'otunuulira oyinza okulaba nti ono just alongoosa, ate ono just akola bwa kuweereza caayi, kalinga akatalina makulu. Naye olunaku lwe babulawo lw'otegeera nti bulijjo bano abantu balina amakulu, bulijjo bano abantu balina omulimu gwe bakola, era naawe olina okubeera nga otuukiriza okubeera mu kubasasula. Bo tebeetaaga kingi nnyo, just omusaala gwabwe ogujja mu mulimu gwabwe n'okugubaweera mu biseera ebituufu we balina okugufunira. Wano we tukowoolera kampuni zonna, abantu bonna abakozesa abakozi, ng'omaze emyezi 3, myezi 6, mwaka ng'omukozi oyo tomusasula, ate oyagala emirimu abeere ng'agituukiriza, abaffe ye awangaala atya, famire ye ebeerawo etya, ebintu bye abitambuza atya, oyagala mufuula muddu nti ye tafuna omuddu tafuna musaala. Obusiraamu bugamba, Nabbi sallallahu alaihi wasallama atugamba, matalul ghaniyu zulmun, omugagga oba omukozesa yenna okukeereya sente z'omukozi we bulyazaamaanya wa kika kya waggulu. Naye bameka be tulyazaamaanyizza mu mbeera eyo, ebibyo ne bitambula bya miliyoni 2 ne bisigala nga bitambula, naye ng'abakozi babanja just bw'okwatayo miliyoni 10 bonna oba obamaliriza ne baba nga batebenkera, n'obagamba nti tolina ssente, naye bizinesi z'otambuza za miliyoni 4 za buwumbi. Bano babanja obusente nga buli just mu wallet yo, naye ng'olabira ddala okujja ssente okwawukana ne ssente zo
ku mulimo gwe bamaze okutuukiriza olabira ddala nga kikumenya bw'oba tosobola kusasula abakozi tobakozesa kubanga ojja kutuuka ku lunaku lw'enkomerero nga byonna wabikola zaka wamuwa essala wazisaala wasaala nnyingi ne sunna n'ozikola hijja wakola ne umura buli mwaka okumala emyaka 40 naye ojje nga wakad zalama hadha bantu bagenda kutuuka ku lunaku lw'enkomerero nga yali azaamanya bakozi be empeera ze zonna zibeere nga ziweebwa abantu abo bye yali azaamanya so tetwagala musiraamu yenna atuuke ku lunaku lw'enkomerero ng'afaafaaganiddwa ate nga yakola ebintu ebiyitirivu abakozi amaana. Twogedde ku mukozesa kati embeera y'omukozi yo erina kubeera etya. Mu kissa ya Musa ng'atambula nga waliwo ebizibu ebimutuuseeko yaddukira e Madian eyo gye yasanga abakyala ababiri oba abaana ab'obuwala nga bagezaako okunywesa n'okuliisa ensolo zaabwe kubanga kitaabwe yali akaddiye yali akuliridde. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam n'abayambako. Kati ono omuwala atuusa ripooti ewa taata we Nabbi Shuaib alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam amugamba nti ya abati stajiruhu, taata wange nkusaba omusajja yatuyambyeko mu kkubo muwe omulimo. N'awa n'ensonga ku lwaki aweebwa omulimo n'agamba inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin. Mazima omusajja oyo alina ebitendo bibiri, ebitendo ebyo by'amaanyi, ebitendo ebyo bya waggulu nnyo era by'ebitendo omukozi yenna byateekeddwa okubeera nabyo, at least abeereko n'ekimu ku byo. Alquwa, omukozi alina kubeera nga w'amaanyi mu field eyo mwakolera. Gayinza obutaba maanyi ga mubiri naye nga maanyi ga bongo, ng'obongo butegeera nga amaanyi ge yeetaaga ga kompyuta nti asobola okutegeera kompyuta n'agikozesa mukama we bye yeetaaga okugikozesa. Amaanyi ge yeetaaga ga kalaamu ng'asobola okukozesa kalaamu n'atuukiriza mukama we by'ayagala atuukirize. Ng'amaanyi ge yeetaaga oluusi ga mubiri byetaagamu okusitula ebintu, okujja obuwunga mu sitoowa, okubuteeka ku mmotoka, okubutikula, okubuteeka. Kati omukozi yenna ebyo ebitendo aba alina okuba ng'abiyina okusobola okutuukiriza emirimu gya mukama we. Ekitendo ekyokubiri al amaana, ng'omukozi mwesimbu. Omukozi omwesimbu ne waba nga bizinesi eguddemu ensasagge ate ekyewunyisa bakasitoma be bamuwolereza. Abagagga abamu oba abakozesa abamu bakumpanya, abakozesa abamu bayaaye, abakozesa abamu balyazaamaanya. Kati watuuka akaseera ng'ayagala okunyaga omukozi we ebbanga ly'amaze nga tamusasula ate ng'ayagala omugoba n'ateekawo embeera. Naye omukozi ono bw'abanga abadde mwesimbu, bw'abanga ebitabo abadde abibalansinga bulungi, bw'abanga abadde tabba mukama we, kyatuukawo ekyafaayo nti bibeerawo omusajja omu n'atunyumiza engeri boosi we gye yali ayagala omugobamu ate amale amunyage. Naye ekyaliwo kubanga omusajja yali mwesimbu, bakasitoma abaali bagula mu bizinesi eyo be bajja ne bawolereza omusajja nga mukama we amutadde ku poliisi, bakasitoma ne bayimirira. Ekyo tekisangika okuggyako ku muntu ng'abadde mwesimbu mu nkola ye ne mukama we. Obwesimbu bwetaagibwa ku mulimo. Bwe banga ku mulimu bakwetaaga ssaawa emu, ku lwaki otuuka ku 3? Bwe banga ku mulimo olina kuvaawo ssaawa 11, ku lwaki ovaawo ssaawa 9? Emirimu gijja kudobonkana, omulimu ojja kugufiirwa, obulamu bubeere nga butambula si bulungi. So abantu bonna aba sayidi ebbiri, omukozesa n'omukozi, buli omu alina okutegeera nti ajja kubuuzibwa, mukama we ajja kubuuzibwa ku ngeri gye yakuyisaamu,
nga mukama wo kubanga kullukum ra'i buli omu mulunzi era buli omu ajja kubuuzibwa ku ekyo kyalunda ajja kubuuzibwa engeri gy'abadde akukozesaamu mu mbeera zonna ate naawe omukozi ojja kubuuzibwa ku ngeri gye wakwatamu emirimu gya mukama wo so obusiraamu buba busaba sayidi zombiriri babeere bantu balamu babeere beesimbu bizinesi zitambule kampuni zikulaakulane ebintu byonna bibeere nga bitambula bulungi awo we mujja okubeera nga mwesiima buli omu afune kyateekeddwa okufuna mu munne omukozi awe mukama we services ne mukama we amusasule ensimbi zaateekeddwa okufuna awo insha Allah otugenda okukomya omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala atuwe okukolera ku ebyo bye tuba tuwulidde ebiba biyitidde mutusonyiwe ng'emabega g'olutimbe tuyina Sheikh owa Al Hidayah Media Sheikh Sudaisi Kigozi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.